Amaka g'obwa pulezidenti gasabye egongerwe ku nsimbi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 n'obuwumbi obulala 296 okugasobozesa era okusobozesa omukulembeze w'eggwanga lino okuddukanya obulungi emirimu gye. Abakulu mu maka g'obwa pulezidenti bagambye nti ensimbi ezaabaweereddwa mu mbalirira y'eggwanga ekyali mu bubage obuwumbi 42 ntono nnyo era tezijja kusobozesa mukulembeze wa ggwanga lino okutuukiriza obulungi emirimu gye. Minisita omubeezi avunaanyizibwa kulondoola ebyenfuna by'eggwanga Peter Ogwanga asinzidde mu kakiiko ka paalamenti akalondoola ensonga z'obwa pulezidenti gy'abadde n'abakulu mu maka g'obwa pulezidenti okutangaaza ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ey'amaka g'obwa pulezidenti ekyali mu bubage n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga bw'aba wakuddukanya bulungi emirimu gye amaka g'obwa pulezidenti gasaana gaweebwe ku nsimbi ezeegasa. Mu mbalirira eno obuwumbi 112 za kunyweza byakwerinda bya pulezidenti n'omumyuka we abakulu mu maka g'obwa pulezidenti bye bagambye nti buli lukya byetaaga okwongera okunywezebwa n'okulabirira omuwendo ogw'abakozi mu maka g'obwa pulezidenti abeeyongera buli lukya. Ensimbi endala obuwumbi 22 amaka g'obwa pulezidenti gagambye nti zijja kwetaagibwa okusomesa bannansi mu kulwanyisa obwavu, okwagala ensi yaabwe n'okukolerera enkulaakulana. Ensimbi endala obuwumbi 139 amaka g'obwa pulezidenti nazo gagamba nti kyandibadde kirungi nazo okuzibawa okusobozesa omukulembeze w'eggwanga okutuukiriza ebimu ku bisuubizo by'azaakola waakiri n'ebitundu 8 ku buli 100. Waliwo n'ensimbi endala obuwumbi 27 ezeetaagibwa okuddaabiriza amaka g'obwa pulezidenti ag'Entebbe, ag'e Nakasero ne State Lodge ez'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna n'okugula ebyuma eby'omulembe eby'ebyokwerinda. Mu mbeera eno amaka g'obwa pulezidenti okugaddaabiriza geetaaga ensimbi obuwumbi 12 ate okugula ebyuma eby'ebyokwerinda eby'omulembe byakumalawo ensimbi obuwumbi 13 nga kwe kuli n'emmotoka kapyata. Minisita Ogwanga abuulidde akakiiko kano nti amaka g'obwa pulezidenti gamaze emyaka mingi nnyo nga tegaddaabirizibwa. Entebbe, ever since it was constructed during the Chogam time, it has never had a major renovation. And some of us who go there, I want to confirm to you that the State House of the Republic of Uganda needs a major renovation. Because how many years? From 2007 to date, how many years? Even in our own homes, you carry out renovations as when the house gets one or two issues here. Wabula wadde ng'ensimbi zino zeetaagibwa okuddaabiriza amaka g'obwa pulezidenti ate ekiwandiiko ekitwaliddwa mu kakiiko ke kamu ekyanjuddwa minisita yennyini Peter Ogwanga ekinyonyola ku ngeri amaka g'obwa pulezidenti gye gatambuzaamu emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2021-2022 ekiwandiiko kiraze nti amaka g'obwa pulezidenti gaddaabirizibwa era emmotoka 14 kapyata n'ebyuma ebyo by'okwerinda byagulwa ku nsimbi ezaweebwa amaka g'obwa pulezidenti mu mwaka guno ogw'ebyensimbi ogukyagenda mu maaso. Minisita Ogwanga abuulidde akakiiko kano nti omukulembeze w'eggwanga mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja teyaweereddwa nsimbi za kugendako obweru wa ggwanga. Ono asabye akakiiko kano kanoonye ensimbi zino ziteekebwe mu mbalirira kubanga omukulembeze w'eggwanga alina okutambula okugendako ebweru w'eggwanga kubanga waliwo eŋŋendo ezitalinda. Because according to the budget framework paper and the MT, it is two means of finance has not provided the office of the president and specifically the president for money travel abroad. And for us, there are constitutional international obligations which most times the president has to undertake. Like you've seen even during this specific pandemic, he flew to within the region. The president was able to go to do the constitutional work. For instance, you all know the eco bill or the issues of the oil pipeline. The president has been to Tanzania almost 2-3 times during these bad times of this pandemic. So we cannot be able to say that you don't provide money for such an activity. So it's one thing I've asked the committee to support the office of the president by putting some money for foreign travel for those specific international obligations. Mu mwaka guno okugenda mu maaso amaka g'obwa pulezidenti gafuna ensimbi obuwumbi 891 okuddukanya emirimu gyago omuli obuwumbi 410 ezaagaweebwa mu mbalirira wamu n'obuwumbi 478 ezayisibwa mu mbalirira ennyongereza ezaagenda mu nsawo ya classified budget etetunulwamu. Omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssente Bobiwine alabudde abaka ba paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti obutakemebwa kuwagira nteekateeka ereetebwa mu ddiiro ey'okukyusa ssemateeka w'eggwanga lino obutalirira ggwanga lino mitawaana.
Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino kiddiridde ebigambo ebyatandise okuyitingana nti waliwo bannakibiina ky'NRM abaagala ssemateeka w'eggwanga lino akolebwemu ennongoosereza pulezidenti alondebwe nga babaka ba paalamenti be bamulonda bannansi bagibweko obuyinza n'eddembe lyabwe okwerondera omukulembeze gwe beetaaga. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NUP Kamwokya, omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti singa bannansi banagibwako omukisa ogw'okwerondera pulezidenti, ssemateeka wa Uganda ajja kuba asigazza linnya. Kyagulanyi Robert Ssentamu wano wasinzidde n'alabula ababaka ba paalamenti nti ensonga eno tebalina kugizannyiramu n'akatono kubanga ya busagwa nnyo eri eggwanga lino era bannayuganda ejja kubateeka mu kutya. Ekyokuggyako bannayuganda obuyinza okwerondera pulezidenti w'eggwanga. Ebyo nno bannange bitandika ng'ebyokusaaga nga luvuuvumo twakibagamba mu 2017 ne tubagamba essuubi lyammwe temulisa mu paaliyamenti kuba paaliyamenti mpambe. Bannayuganda bannange mbabuulira nti bitandika bwe biti. So njagala okubategeeza nti bino si byakusaaga era mubiwe seriousness ebisaana. Twabategeeza mu 2017 nga bakwata mu constitution ne tubagamba mulwanirire constitution mugitaase nga tebannaginafuya kutuuka nga yo tekyasobola bataasa. Bwe babajjako eddembe lyammwe okusalawo omukulembeze, bwe babajjako eddembe lyammwe okulonda omukulembeze gwe mwagala, muba mufuuse basirebs 100% nga constitution tebannagikulamu linnyo lisembayo kuba nga tekyasobola kutaasa. Kinajjukirwa nti ne mu mwaka 2017 ensonga ey'okugyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga yajja bw'etyo mu ngeri ya kusaagirira byagenda okufundikirwanga ekkomo ku myaka gya pulezidenti giggiddwawo mu ssemateeka. Mu mbeera y'emu Kyagulanyi Ssentamu agambye nti waliwo ebyogerwa ku baamu ku babaka ba paalamenti ab'ekibiina kino nti abamu ku bo baali ensimbi okuva mu gavumenti, n'ategeeza nti tebasobola kutuula butuuzi ng'ensonga eno ereeteddwa mu ddiiro, naye n'ategeeza nti waliwo n'abakola ebintu nga bino okuvumaganya erinnya ly'ekibiina. Nja bategeeza bannange nti okulumagana okwo oba okwogerwako ebiseera ebisinga oyo aba propaganda oba ziba ŋŋambo ezitaliiko mutwe n'amagulu, ate ng'ebiseera ebisinga zitekebwawo era ayagala bawule yabule awo asobole okubagonza oba okugulako abamu. Naye ate era njagala okubajjukiza ng'Abaganda bwe bagamba nti owoolugambo alaba ekimutta kwe kuwaayiriza. So tetusuula byonna biba bitugambiddwa, tuzze tubagamba basebo ne bannyabwe era tugenda maaso n'obagamba nti buli muntu tetujja gendera ku bigambo bye wabula tujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Abatembeeyi n'abasuubuzi bakyatundira ebyamaguzi ku nguudo z'ekibuga Kampala baweereddwa nsaleesale wa nnaku endala 5 okwamuka enguudo zino bagende bakolera emirimu gyabwe mu butale okwewala ebiyinza okuddirira. Minisitule ya Kampala n'omubaka wa gavumenti mu Kampala Hussein baali baawa abatembeeyi bano ennaku 10 okwamuka enguudo z'ekibuga bagende mu butale okuli akawusa Fiwandegeya n'Owino, kyokka nga n'okutuusa kaakano abatembeeyi bakyakalambidde enguudo za Kampala tebannazaamuka. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala, omubaka wa gavumenti mu Kampala Hussein agambye nti ekiseera ekyaweebwa abatembeeyi bano kyaggwako dda, naye ne balemerako kwe kusalawo babongere ennaku endala 5 nga abanaaba batannaba kwamuka nguudo za kibuga mu nnaku ezo omukono ogw'ekyuma gwe gunaalamula. Hussein agambye nti bannabyabufuzi abazannya akazannyo ka jangu nkwekule n'ebyobufuzi ebyakabampaane be bakyalemesezza abatembeeyi bano ku nguudo z'ekibuga ate ng'ekibuga kyetaaga okuteekateeka. Ndi wano okuddamu okubajjukiza ate okubeegayirira mikwano gyaffe okubasaba mukole ekituufu. Bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe ababalimbalimba enkya tebajja kubeerawo. Bali sizono bagenda kubeerawo katono baveewo, naye gwe bizinensi yo bonna ab'ogitaddewo ejja kubeerawo paka. Tubeegayirira mu nnaku 5 muve mu street za Kampala okuva kati paka nga Sande. Kakitegeeza nti ku Mande wiiki ejja tetwagala street vending kibuga. Hussein ategeezezza bannamawulire nti okutuuka ku bbalaza Sabbiiti ejja omutembeeyi yenna anaakwatibwa mu kibuga Kampala. Okutandika n'ebbalaza Sabbiiti ejja anaakwatibwa ng'atundira ku nguudo z'ekibuga agenda kukolebwako n'omukono ogw'ekyuma. Omubaka wa gavumenti mu Kampala
nti Hudu Hussein era alabudde abatembeeyi ku mulundi ogusembyeyo nti omusuubuza n'alemera ku nguudo waakukwatibwa avunaanibwe. Oba mu kweyagalira oba okozesa maanyi twebaza abo abavudde mu streets era twagala babuulira nti changes ez'enjawulo zigenda kubeerawo mu kibuga era tewali agenda zisitopinga. Kino tukikola ku lw'obulungi bw'ekibuga era nga ffenna bwe tukimanyi nti luli bwe nayogera nagamba January 10 yazze era neegenda naye ba street vendors abamu bakyali ku nguudo. Kinajjukirwa nti Sabbiiti ewedde ku luguudo Allen Road mu Kampala waliwo akavuvuŋŋana akaabalukawo wakati w'abatembeeyi n'ab'ebyokwerinda mu KCCA era gye byaggweera nga abaserikale ba KCCA bana bakubiddwa ne batonnya musaayi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Nnyini ssomero takkirizibwa kukyusa linnya lya ssomero eryo ng'atafunye lukusa nga munnamateeka Amajirani Kazibwe bw'annyonnyola. Okuva ow'omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule y'ebyenjigiriza era n'olukusa olwakulira abakozi mu disitulikiti eyo oba akulira abakozi ab'ekibuga essomero eryo mwe libeera liri. Era singa akikola omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule y'ebyenjigiriza oba akulira abakozi mu disitulikiti oba mu kibuga ekyo asobola okuggalawo essomero eryo era n'assaawo n'obukwakkulizo engeri gye lisobola okuggulirwawo. Ab'obuyinza e Busoga batandise ebikwekweto okukwata abazadde abakyagaanye okuzza abaana ku masomero mu kadde kano. Omuduumizi wa poliisi e Namayingo ASP Apollo Tayibwa asinzidde mu yafeesi ye n'agamba nti mu kulambula kwakoze okwetoolola disitulikiti eyo asanze abaana bangi abali mu myaka egisoma bakyali mu kutunda n'okulunda ebisolo okulima n'okusima zaabu n'agamba nti kigootaanya ebyensoma by'ekitundu. Training centers naddala essaawa ez'okusoma tukakase abaana mu bajje mu birombe, abaana mu bajjeeyo mu kukuba amayinja, abaana mu bajje mu buvubi. Omuzadde yenna bw'onaaba osangiddwa nga omwana okyamutereseeyo mu mirimu egy'enjawulo amateeka gagenda kukwata. So tufeeyo tulabe nti tutwala obuvunaanyizibwa okweggyako abaana babeere ku masomero. Ate mu disitulikiti y'Emayuge amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo Kato Dawuda yeeweredde abazadde abaalese abaana baabwe basigale nga batema ebikajjo ng'eno okusoma kugenda mu maaso. Ng'abazaire abakaali n'abaana waka nga bakabatuma emirimu ndidda kuikiriza baana banaaba nga bakaali mu masamba ga bikaado nga bali kutema bikaado abaana mubayiseeyo ku masomero. Era omwana gwe naayagaana mu masamba g'ebikaado ng'ali kutema nda kumugema andagirire omuzaire gy'ali era n'atusayo omuzaire ge nda kugema omuzaire nkutwale mu mbuga ed'amateeka kuba onaaba oli kuyitira omwana future. Eggye lya UPDF n'erya Congo gakutte omunyeekera Benjamin Kisokolani omuduumizi w'akabinja k'ekutula ku batujju ba ADF abaduumirwanga Jamiru Mukulu mu bikwekweto by'okufuuza bamu ku bayeekera abeekukumye ku muliraano e Congo. Omwogezi w'eggye lya UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu ategeeza CBS nti nga bagirumiza mannyo okutuusa nga bampembe baweddeyo mu bibira by'e Congo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Eyali omuzannyo wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Diego Amiskiza mu butongole yeegase ku klabu ya Kagera Sugar egukyangira mu ligi y'abinywera eya Tanzania Premier League okubakyangira endiba okutandika ne sizoni eno eya 2021-2022. Diego Amiskiza aweereddwa endagaano ya myaka 2 ng'azannyira Kagera Sugar era nga mu ndagaano muno muteekeddwamu akawaayiro okwongezaayo endagaano eyo omwaka omulala mulamba nga gye emyaka 2 nga giweddeko. Ono mu kiseera kino tabadde na klabu yonna oluvannyuma lw'endagaano y'okuggwaako ne klabu ya Proline egukyangira mu kibinja ekyokubiri ekya FUFA Big League.
eneefuuse kilaabu eyokusatu gyagenda okuzanyira omupiira e Tanzania nga yasooka kuzanyirako kilaabu okuli Young Africans okuva mu 2011 okutuuka mu 2015 ne kilaabu ya Simba okuva mu 2015 okutuuka mu 2016. Ono era azanyidde ku kilaabu endala eziwerako okuva lwe yava mu mpaka z'amasaza ga Buganda nga yava mu ttiimu y'essaza Kooki n'azanyira kilaabu okuli URA, Nalubaale, Free Stars ya South Africa, El Ahly ey'e Sudaani wamu ne kilaabu ya Fasilu Kenema ey'e Ethiopia ne kilaabu ya Vipers wano mu Uganda. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Amaka g'obwa pulezidenti gasabye gongerwe ku nsimbi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 n'obuwumbi bw'ensimbi obulala 296 okusobozesa omukulembeze w'eggwanga okuddukanya obulungi emirimu gye. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine alabudde abaka ba paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti obutakemebwa kuwagira ateekateeka ereetebwa mu ddiiro ey'okukyusa ssemateeka w'eggwanga lino obutaleetera ggwanga lino miteeru. Abatembeeyi n'abasuubuzi bakyatundira ebyamaguzi ku nguudo za Kampala baweereddwa ennaku endala 5 okwamuka enguudo ezo bagende bakolera emirimu gyabwe mu butale obw'enjawulo mu kibuga beewala ebiyinza okubatuusibwako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo begagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuteregga.